stand by. Action. Puff Daddy bamulinkinze ku Eddie Kenzo. Waliwo omuvubuka bamita Samson Kisekka abeereeyo n'agamba bannange temwegombanga success y'abantu, oyinza okwegomba omuntu awo ng'alina byasaddaaka. Mu bifaananyi bye bataddewo ekya Kenzo, Kamiliyoni, Bebe Cool n'abalala, naye tebasizzaawo kya Bobi Wine. Kati neebuuza how sure are they nti Bobi Wine tasaddaakanga okutuuka waali? Era nja kubuuza ekibuuzo maama waabwe yafa kirumbe ekiro omanyi olwatta maama waabwe. Lwaki bokka be bagagga mu famire ya kitaabwe ng'ate abalala banaku? Omanyi abantu abafiira ebusaabala ku 26 kibisaabala yassebo ne bataboogera. Obulamu bwonna saddaaka. Sinza gamba nti Kenzo teyasaddaaka oba Kamiliyoni oba nze saasaddaaka nene Bobi Wine yasaddaaka, kwe kula nti akwata obwongo bw'abantu, talina gy'abatwala, talina ky'abannyonnyola, talina gy'abalaza, ayogera kino akola kino, but pipe eddogo ly'abaziba bagamba oyo Kyagulanyi yeewaffe. Ekyo nno kyekiraga nti saddaaka ya Kyagulanyi nnene okusinga ku y'abalala. Era ekisinga okutagaza waddewo olutalo olugamba mbuno King Saha asinga Kamiliyoni. Kamiliyoni osomusinga okuyimba leero, naye eddogo Kamiliyoni mwayimidde tolisobola. Kamiliyoni buli kikolobera akikoze abulayo kukwata mbizi. Kamiliyoni akoze ebikolobero wansi w'enjuba abulayo kukwata mbizi. Kakati njagala bategeeza baganda bange mwenna gye muli obulamu kusaddaaka. Gwatasaddaaka oli wanayinki, oli muntu wa bulijjo, era sigala ng'olimbibwa n'okutwalibwa nga weewe. Ekiruma abayimbi kati ku Kenzo nti saddaaka ya Kenzo esinga ku ya King Saha ne ya Gravity. Era Gravity lwaki mwagala among mene alina abayimbi bakkiriza nti baamuyitako. Jyo yagambe nti lutalo kufu waggulu awo ku ground yansinga. Gundi Gravity oyo akkiriza nti Kenzo w'amaanyi internationale. Wadde Kenzo byayimba biyinza okuba tebitegeerekeka eri amatu g'abantu abamu, naye Kenzo yayitawo alina akaguwa ke yabuuka. So kati entubanga olwaleero njagala mbategeeze nti Shiba musaddaasi, Kamiliyoni musaddaasi, Kenzo musaddaasi, olowooza Dr. T lwaki nkoma buli kaseera ne munvuma. Oyo omusajja Kyagulanyi tayimirika muzemba buulira. Kyagulanyi tayimirikikamu n'osigalawo. Oteekeddwa okubanga oli musaddaasi nnyo okumwogerako n'enkya n'okomawo, kubanga ebiwemula ebiva mbantu saavayo okuwemula nabagamba eva mu ye mwennyini. Kyovula nti abaana ba Nuupu buli we bali, buli olaba ekifaananyi kya Kyagulanyi biwemulo bivumo okutyoboola. Era neewuunya Kabaata ali mukwano gwange, naye Kabaata namwawukanako. Kabaata leero nze ntambudde ne Kabaata okuva 2016 naleka okukola ne 2015 naleka okukola ne Kabaata. Naye Kabaata nga ye muntu avumirira okuwemula wansi w'enjuba. Era Kabaata yatandika okukola nga bw'omulya ku live ye ng'akuggyako. Naye Kabaata leero afubutuka ebigambo eby'obuwemu. Jojo ng'amala okufulumya akatambi k'obuseegu, nawulira Kabaata ayogera ne Jojo ng'amubuuza ebigambo eby'obuwemu. Ne nga omusajja ali myaka 40, ayina abaana, ayina omukyala ne bannazaala, n'abantu abaamulaba nga abaana abato. Kuba kiswaza kirungi okuba nti Kabaata wamulabanga edda ng'okula nga nakati kwaliyo kyamulaba akyaliko, naye ate bw'atandika okuwemula neewuunya. Kabaata ne Ssebbanga bamu ku bantu abatuuza ne batugamba baganda bange comedy si kuwemula. Ojja kuwemula ekintu leero omwana we nkyakisange kuki, naye leero kyokola Bayibuli ntuufu okutambula n'ababi kikwono n'empisa ennungi. Omuganda alaga mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Gwe kasita ombulira nti gundi ye mukwano gwo mmanya empisa zo. Kasita mmanya nti oli wa Nuupu mmanya entegeerayo n'amagezi go. Mmanya era olinga ba Samson Kisekka, olinga simanya gundi simamu Kiragwa Bobby, simamu Kajanjalo Kabbabi. Mbalaba ku TikTok abaana abawemula bannanga okuwemula kwavaawa. Saddaaka ya Kyagulanyi. Buli muyimbi oba buli w'amaanyi ne mu makanisa waliwo omusumba gw'osanga nga nnabbi nga tasabira abalwadde. Mulimu omusumba gw'osanga ng'abuulirira. Kati nga Pastor Bugingo ayinza okuba si nnabbi, ayinza okuba takola byamagero, naye nga Pastor Bugingo Mukama yamuwa naturally okwogerera emmeme z'abantu ne zikkakkana. N'osanga ate Katonda bwe yawa obukulembeze nga Pastor Kayanja. Pastor Kayanja is a leader. Ayina issues ze naye yakulembera kanisa y'oburokole muki ne bwona akayana. Pastor Kayanja ayingira mu kintu olunaku olwo nekiggwa ng'abasumba nga 15 bakyerijjako dda. Ekyo kisa Katonda bw'akikuwa takyejjusa, ne bw'oyonooneka yasigala akola kisigambe nti mwonoonefu siyinza kukwata ku 3 phase 4 wire distribution.
ye n'ekigambo masannyalaze nze nakireeta nga njogera ku Gravity ne Bebe Cool emyaka giyise yali 2022 ndowooza n'enkyogerako ne mukikoppa ne mukitambuza naye tegeera kino nti okuwemula n'okufaafaagana byolaba ku social media it's a result of abayimbi kubanga abayimbi be baweebwa obuyite bw'okusaasaanya okuwemula okwonoona amaka okukunama okunywa omwenge ebisiyaga obwamalaaya okunyomoola n'okufa kyovulaba tewali muyimbi alina linnya ddungi buli muyimbi ye Gravity omutujju oli ye busungu eno angular management ono agamba love is no sense Nando Love ne Joey Randa Shiba agamba ye kama Shiba mukamazini mukikamba siremu kudate ko ebintu byabwe ya date ebintu bya Shiba sifumbirwa nze nina kyeyombekedde and the proudly woman moves ngagamba nze nina kyeyombekedde ekintu ekisinga okuba ekyenyalwa mu Buganda ye mukazi okweyombekera but Shiba ali mu kukite kyobola abantu bakadama abaana abawala abato badduka ne bagenda bakola ssente ne beezimbira omuwala bwe weezimbira ennyumba ba weekolimidde ani agenda okuwasa n'ennyumba yo do you think ojja kujja omusajja mu nnyumba yo muleete muyiyo ogaba maka can that man rule over kyovola bane Sindi mukunami asina n'akunama bwayimuka n'abagamba zamwe king omusajja alina okujja mu nju yange so sigenda ebyo nteekateeka ya setaani na saddaaka z'abayimbi kyokka nze ku lw'ekisa kya Katonda nampa ekisa okujja okwogerako nammwe nalabye omuvuka Balista Timo era akavidiyo ako kagenda kutandika njagala gundi akateekeko asooka akandike Balista Timo nga bali mu kwevuma Balista Timo wonna wooli muganda wange ki ekyatuukawo gwe byolaba byovuma abantu maama wase ebbanga yaŋŋamba tobbi ekintu maama wo kyatayagala kulaba tokyenyigirangamu anything which cannot please your mom never shall you do it Balista Timo kyembuuza muganda wange mukwano gwange gwolaba byokola maama wo byayagala omwana w'enkyabi ajja okusanyuka nga asanze ku TikTok lwaki temukoppa oyo omuvubuka Kasene n'oyo atwala oba Vibes Uganda yatwala abayimbi ebweru omuvubuka mukkakkamu bamuvumira mukyala we n'asigala nga mukkakkamu ne bwanyiiga olaba nga ajja n'ayogera n'obukkakkamu ne Balista Timo oli muvubuka eyeegombesa osomyeko olina bweru naye weeyisa ng'omuvubuka ali ekassanda wansi eye mukyende mubende ebigambo byoyogera n'enfaana tebikwatagana ekyo nno kyekiraga nti this is a useless generation naye nze nsigala obagamba nti mudde eri Katonda nze nalokoka nenzikiriza Katonda ate nja kulwana n'obulokole paka lwe ndituuka mu ggulu ate bwe ntuuka mu ggulu sijja kubeera nga nzigula luggi nja kubeera walimba amwenye emiggo gibali bagenda bakuba emiggo nga ndaba abatakkirize Kristo era nze if a person can come out and proudly say I'm a gay nange ngamba proudly ndi mulokole we wa musumba Sara Mikisa kayiribe musumba nteekemu Katonda lwampaka nange nteekemu personal effort twekube ne setaani nja muwangula tajja kumpangula nze sigenda mu geyeena sisiriwala soonooneka bwe naawasa sigenda kukola divorce oba obufumbo buzibu nja kububeeramu n'abaana bange teboonooneka abaana ba Nuupu be nawe mutwagaliza bannange oli mwenaalemu gibeeremu ojja givaamu netamala emirundi yafaakaaba NRM tejja kunkunya gavumenti ya Museveni egenda kunkola bulungi kubeera enkoze bulungi neya muhoozi njivugire mu benzi zibiremu ne kalina nga 10 sente z'omuwa omusolo nzirye so bye birowoozo byange kati ensonga endala abasiru ba Nuupu baali bagamba ye bayina we kanneebuuza aba Nuupu mugoberera ki mwagala kujjako Museveni muwemula mu bantu muwalampa bantu jo mwagamba nawula King Sahawo yayogera mboli nafuna obuzibu n'ogamba bwali ani yakuba Bobi Wine essasi Museveni bamukuba amasasi ne Salim Salo babakubira amasasi mu ttale ani yagenda obbala Bobote yagenda n'abalabako eri bizinensi ye nga Kamilioni bwe yagamba maama buli naku Kamilioni bwe banakuba gundi oluyimu kwekalakaasa Bobi Wine nga ffena tugwere magere temutusiriwaza Museveni wali nakasero mu mulumbe ate njagala obbabuulira amangu nammwe kyemumanyi Museveni ayita emulago buli lunaku mumuteega aba Nuupu mukwate mutumanyiira muwemula abantu muvumye Katikkiro muvuma Dokita T muvumye Fulufiga muvuma Bujingo muvuma ono mubukira ono olwo ekigenderwa kyammwe kigenderwa ki mwagala ki temuna nti muli basiru temuna magezi
Kenzo Bebe Cool Bob Wine Dr. Tina Fabe Masaka abakolamu abaagaana Bob Wine nsolo genda okulaba ku Bob Wine bamukutulako okugulu so okulaba Bob Wine bwavaamu eriiso kuba ne mukunoonyeza akalulu akamunoonyezaako ne temujja tumanyira mutuvuma temujja tumanyira Wiseman Agency bakubireko Lutunku Construction National Company Limited nabo namba jeri genda bakuzimbira ennyumba eggwe mangu namukekeera Genosale tukwebaza ebyabaddewo ejjo ne Muzeeyi Museveni webale nnyo kubanga twabadde nammwe wali namukekeera mukama mulungi byonna birungi ndi mulokole mbabuulira ngenda mu ggulu mbagamba Kabaata wechekinge Balista Timo wechekinge King Saha nogenda mu rehab bobanga wafumbira muwala wa Genosale kituufu upgrade your life etuukagana obulambwani bwa Genosale ne otherwise sigwasoso sibe enviri n'okuba omulasta n'abalasta abatuufu tebabeera Bebe Cool erasta omutuufu engera bwafana ali well formed alabika bulungi alina family n'abaana be tubamanyi status Benz Mercedes